Nesebo. Naye kati natuuse ndi RF taata. Taata nsanyusa okulaba n'okuwulira. Nkugoberera nnyo okuva ku bya Hajji. Omusajja asooka okunjagaza. Nesebo. Yali mindset. Nesebo. Mindset yakunjagaza nnyo nange nali nkumanya okuva edda kubanga nkuliddawo ensambya. Nesebo. Naye okuva mindset lwe yakunjagaza nindabye byakolera Hajji. Honorable ninkwagala nnyo mu bulamu bwange. Weebala okubeererawo Abannayuganda. Amina sebo. Era kati ngamba buli omu wano gwe president wange. Amina sebo nsimbi. Nkwagala nnyo era nze ndi mabyegaawo olujja wano e Manchester nja kubeerawo. Nja kuleka buli kimu kyonna kyenkola ndina okubeerawo ku lulwo tulina okutwala ekibiina kyaffe mu maaso. Sebo nange nkuwaddeyo obuvunaanyizibwa bw'abantu abalala 10. Nja kubanoonya ne bw'oyagala 6 nja kubanoonya. Abali e Manchester awo. Manchester, Leeds, Newcastle. Sebo. Ngenda kunoonyeza taata. Era nkuwadde obuvunaanyizibwa okulembera ekisinde kya Greater Manchester. Sebo ne yanziza nnyo Honorable. Liverpool ne Midlands awo wonna. Awo maze. Sebo ne yanziza nze nsinze omuntu asinze nnyo okunjagaza nnyo era njagala kumusiima nga siina bugalukiro ye amahoro. Mukwano weebale nnyo mwana wa maama. Nkugonza muno. Enamba okay. Tujja kugatta ku tiimu eyo taata eri mu kuorganizinga conference yaffe ey'omu July. Okay, +44 wandise +44 74 +44 94 endako +44 74 94 699 119 Banango okikoledde nze taata era wano neyita ambasada wa RF kati okubalwa tongoza olwo olunaku. Sebo. Mbadde nteekako nze ambasada wa Honorable wane Manchester. Sebo nsanyuse okulaba Sebo. Nze nsinzeeko Honorable. Amanya bampita Robert Kaboneke. Taata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Munzikirize mbeereko wansi nga bwe mwogera nkomewo.